okulaba Balaam golaba olwaleero yali musajja musuubuzi wa soda ng'amutunda mu bivulu ontegedde ng'amutunda mu biki mu bivulu bya Abitex abe musinguzi nti yalina obukadde 120 obukadde obwo 120 n'abako yateeka obukadde 2 n'atuuka ku washing bay ng'alina obukadde 118 mu mmotoka ye Honorable Segona bwe yali ali ku ssimu abaana bwe yali awadde obuvunaanyizibwa okwoza emmotoka bwe balaba ku ssente ne bagamba ate ffe tuwoleza 2,200 ate buno obukadde 18 buli wano ko bo waayi bulabika bulemeddwa okutambula ffe katubuwe entambula ne babugwetwe omukulu agenda okuddamu tunwe wabadde obukadde 18 nga watukula kubeera yali agireese ejjooza agenda okwekubira omulanga awo ye lwaki abantu tebagamba nti ffe twali tumanyi dasiti bigundi bisasiro oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda alert ey'amaanyi Uganda okusingira ddala Kampala metropolitan oba okusingira ddala tundu lya Kampala n'ebitundu ebirinaanyeewo waliwo ekirwadde ky'amaanyi nnyo ekyabaluseewo mu kusooka kuli byali bigambo naye kati kyalabiddwako nnyo buli nnyumba emu 2 ennyumba ey'okusatu n'ey'okuna osangawo ekirwadde kino buli nnyumba 2 ennyumba eddako osangawo omulwadde KCC yafulumya ekiwandiiko kati omwezi mulamba abantu ne bakitwala ng'oba eky'omuzannyo oba ekyokusaaga naye kati byaddala biri mu ffe ffennyini waliwo ekirwadde ekya red eyes oba sijja kumanya kukivunula mu Luganda but waliwo ekirwadde ekyokuba nti abantu balwadde amaaso gali buli wamu mu Kampala alisi buli bantu 4 owokutaano alina ekirwadde kino ekirwadde kino kisinze kubanga kyegiriisiza mu masomero amasomero agasinga e Kampala abaana ebitundu 5 ku 100 mu masomero ago balina obulwadde bw'amaaso kati obulwadde buno ekisinze okukimekinga worse kati ate abaana abadde buli we badde waka n'abazadde ng'ekirwadde kibakwata I don't know how it is going to be contained naye okusinziira ku KCC bwe yali efulumiza ekiwandiiko abo ab'ebyobulamu bagamba nti engeri yokka ey'okuba nti okendeeza ku kirwadde kino era nga bwe twakola mu COVID kunaaba ngalo olina okunaaba ennyo engalo omuntu ajja kwebuuza okunaaba engalo kugenda kumponya kutya okwatibwa ekirwadde eky'amaaso ekiri mu Kampala. This is the point. Omuntu alina ekirwadde kino eky'amaaso bwe yeekwata mu maaso kozi gaba gasiiwa gaba gabalagala wamu n'okuvaamu ebinyinyi at the same time n'amaziga. So omuntu bwe yeekwata bw'ati mu maaso olw'okusiiyibwa ne yeetakula singa abaako surface gy'akwatako gw'atannakwatibwa maaso n'ojja n'okwatawo ate oluvannyuma ne weetakula mu maaso automatically bugenda okkeera enkya bw'ozuukuka bw'oti ogenda owulira nga amaaso gakuzitowa nga gakusiiwa era nga gavaamu amaziga. You end up with the same disease ng'abalala kye balina. So mu Homestead ow'embeera mbirabyeko nnyo buli nnyumba 2-3 tobanga ogenda kunsiga obulwadde singa kati ndaba gw'okimanyi kiri ekintu nina nakweraliikirira ggwe olina abadde sikoola abaana bange essomero gye basomera ne bwoba batuusa bati ku gundi bwoba tukabirira ku geeti nga banaaba engalo bwaba ayingira kirasi ne banaaba engalo kati omusomesa bwajja obbasomesa te naye n'anaaba engalo kakati liri essomero banaabi bangalo naffe abazadde abatwala abaana bagamba va mu mmotoka onaabe engalo. So that's the point. Munaabe nnyo engalo at the same time ndoza kye kiseera okuddamu okwembracinga sanitizers muddemu muzijjeyo kati ku luno muve ku biri oba bitya kati kino kitulimu ate nga kirabwako ate kino si kya local down ati bwe buzibu teri agenda kuteeka mu local down boy
obuzibu obuliwo nti bwe tutakontaininga esobola okudda because it is severe anti bayinza okugala amasomero kuba tuni ab'esudaani bo bagadde amasomero lwa musana kati ekirwadde kino engeri gyekyegirisiza ennyo omanyi uganda by the way kyandibadde even worse naye uganda ekintu ekimu kwe kyetwayiga mu covid was kunaaba ngalo nze nali sinaaba ngalo nze nali mmanyi nti kwegamba nze nga bwe naaba ku makya mba mmaze kubajjukira mu hoteri oliisa gundi oliisa fooko biki kati nze okunaaba engalo it wasn't naye olwaleero osanze amazzi nga waliwo ne ku sabbuuni naaba engalo just for your own safety. In fact oli mu kikolera mulala tebakulya ebinusu gwajjo lwala so tolowooza mbu kati ate waliwo ababadde balowooza nti bulwadde bw'abaana bato bambi buluma n'abakadde ate omwana ajja ewaka ate gwe taata n'otazuukuka oba kitegeera ye nga notala akolaki atala so be so ne covid nno bwe yali omanyi ndowooza olw'okuba nti abaana abato bo always endwadde tezibayisa bubi nnyo nga bwe ziyisa abantu bakulu kuba yaba mulwadde ate nga adigidda era buli ku kyalo butala n'ebiiso bwabeerangawo nga bwe buli mu covid waffe nga bwe butambuza covid ojabeerawo nga walimba abantu nti olina emyaka 22 kumba ozinza 45 olowooza oli muto akaana kakuleetera ekirwadde kikube tojja kudda ngulu so abasidi omusunsuzi lyerinnya agaliwo gwe mukutu kwe tuli anjagala kutegeeza kusomero lya Agape Christian School Buwama alisangibwa kuli ekatebo kilometers 2 zokka okuva ku Masaka highway atugamba nti lya Kisulo kyokka by the way kirungi kusomero ly'Ekisulo nti embeera ng'ewe ebanga etuusewo bamanya mangu engeri yogikontaininga ate abaana baba tebagenda fuluma kugenda nti kola kiso okusinzira ku report eziriyo yo tewanabaawo mbeera eyo so emitwalo 65 kyokka ejogenda maaso okubanga osasulanga school fees genda maaso n'okuba nti otwalayo omwana wo mu mbeera emu bayindala buuza ku bantu tugambe abatulaba mwasuze mutya mwasibye mutya buli omu wootulabira mukama yeebala kuumye mwebale kukola nga bwe ntera obbagamba abakola mukole nnyo temunyooma mirimu gye mukola ate abatannafuna bye mukola era namwe musala amagezi okulanga mukufuna bye mukola mu mbeera eyo tubabuuzizzaako kale thank you so much ezimu ku issues ezigenda maaso okubanga zitambula zenandiyagadde ogende maaso okubanga okubamu tooki was a big surprise to many people in the entertainment industry kyabadde kinyuma ate nga kyewuunyisa naddala mu bantu abali mu art industry mutegesi w'ebivvulu omukugu omukulu Ssaabavvulu Balaam ogenda maaso n'okuba nga afuna appointment yabadde nnene nnyo yaweereddwa ekifo mu gavumenti nga minisita kati mulamba oba wakufuuka minisita ajjudde mu nnaku ntono nnyo yaweereddwa ekifo kya minister of state for gender labor and social development naddala sector eya youth and children abavubuka n'abaana mu buufu obufaananako bwe butyo but for the entertainment industry kyova olaba tuli mu kiteesa nako nti musajja aviira ddala mu entertainment musajja waffe ategeka ebivvulu awadde abayimbi emirimu abayimbi bamuwadde emirimu n'ebintu ebigwa mu koweri amawulire gwe gakusangawo nti omukulu afunye effo at the same time omukulu bwe muli mu sector yemu era kitegeeza kyeri entertainment industry wetubanga ffe tuze mu side ya entertainment mu buufu amawulire gansanga ku UBC kale nali ndaba UBC kankiteekera abwe watyo but I was surprised but when nekuba mu mutima omayiso olufuna shock was surprise newe nekuba mu mutima nga ndaba bwe nagenda okuddamu okutunuulira ebintu nga nvuuse nange victim of people who don't pay attention to details yet I am one of those people abakkiriza nti I don't leave any detail unattended to bwewaawo detailo yonna nze situnuulira bintu nga bantu ba bulijjo eyo olumu manyi ojeregerera ababooda naye kikyemba ntegeeza waliwo ababooda abalowooza ku leve eyo naye kikyemba ntegeeza nti ababooda tebakola ki
nti baba tebareasoninga but msukkako kuba board bwembanga ntunuulira ensonga ebiseera ebisinga so later nebuulirira nensinkinga in nentandika okulaba ensonga lwaki naye ate nali nakirabako dda nali nakiraba dda nga ndaba nti abasajja bano from the beginning omanyi waliwo characteristics ez'abantu ekisookera ddala commitment okwewaayo Balamu Barugahare oyo gwolaba kansooka ejogera ekigambo kino eno ensi gye mulaba tefugibwa bantu basinga eno ensi efugibwa bantu bali committed dedicated okyegedde beba bintu bibiri bye bifuga ensi yonna commitment and dedication kwegamba omuntu ali dedicated ate nga ali committed tafaayo mistakes meka zaakoze omuntu ali committed tafaayo how many losses he has made omuntu ali committed tafaayo how many criticism zaafuna ontegedde ensi be bantu abagifuga kyova olaba nakugamba ekigambo olulala nenkugamba one day nenkugamba nakugambako nakigamba njukira oba nakigamba abantu nti Museveni fe tulina abantu tulina abantu abamuli okumpi then ontegedde bonna bakakasiza ddala nti talina nnyo kiri awo abamu basoma naye bagamba tutalina kyabagamba oyo ne mu kiraasi fe twamusinganga okyegedde buli muntu amanyi President Yoweri Kaguta Museveni ku level eya wansi akakasa nti yali talina kyamaanyi kya nnyo mu kiraasi teyakulemberako ontegedde wuliriza nti kati gwe ne bwova mu kamera omanyize bwe mba njogera amazima sifaayo okyegedde bulungi nnyo ate amazima agatali mabi mwami President Museveni bwabanga yali yakulembeddeko mu kiraasi akuleetere ripooti akikolera eggwanga kale abawe ripooti takulemberangako ayinza okuba tabeerako yadde mubataano abasooka yadde 10 abakola ki abasooka but nkugambye ekifuga ensi yonna sina Uganda yokka paka ku Obama they will tell you their story ebintu biri ebi first of all commitment olina okuba committed ekyokubiri ng'oli dedicated ku kintu bw'osalawo nti ngenda kukola kino tofaayo bimeka by'oyitamu ontegedde kati be bafuga ensi kakati abantu nga Balaam balina ensigo mu bo eya commitment n'okubeera dedicated ku kintu bw'abanga asazeewo kikola story ya Balaam eri nti okulaba Balaam gwolaba olwaleero yali musajja musuubuzi wa soda ng'amutunda mu bivulu ontegedde ng'amutunda mu biki mu bivulu bya Abitex abe musinguzi ontegedde that's the type of person we're talking to right now the person we're talking about right now aliko lesoni ebirala byonna ensobi ze zonna tuzogeddeko ebbanga lyonna tuzimanyi and of course zifuka ensobi kubanga naffe tulina ebyaffe byetukola ki byetwagala oba byetwandisuubidde yali nga mutunzi wa soda mu bivulu olwedde ebya abe musinguzi gwe tuyita Abitex kati olwaleero bw'abanga tetunatuka ku kya minisita bw'abanga essaawa eno bw'oba oyogera ku bivulu osooka kwogera ku ye Balaam ayina Balaam marketing agency ey'amaanyi ontegedde ey'amaanyi ennyo nti ne baba tomwagala okolagana naye if you are in that line ontegedde alina ebintu ebyobuvunaanyizibwa bingi byabadde engaged in naafuna emisolo gino gyonna njagala nkubuulire nze nina ekitongole
kyesagala kuyingiramu nnyo kubanga obamanyi abantu baffe bava ku mulamwa ne batunuulira obuntuntu obutalina makulu naye okufuna omulimu mu gavumenti va ku bino bisitole byowulira byentera kuyita byababooda and I still want to give my disclaimer nti ababooda obuvuga booda ngoma osobola okulizoninga bulungi. Don't worry, this is not yours. Mbagamba, this is not yours. Neze ntera nnyo sanga emboozi ku babooda ne zimmalamu amaanyi. Okitegedde? Baba ne bwino waabwe ne sources ezaabwe. Okufuna omulimu gwonna mu gavumenti waliwo level of integrity gy'obaako. Oyinza okubeera mukwano gwa minisita omulimu ne gukulema okujjayo mu gavumenti. There is a level of integrity gye bapimira ku bintu nga bino babitaano. First of all, nokuba ne proper paperwork. Kizibu nnyo kubano Bajjo Bero Ssennyonyi okufuna omulimu ne batakunoonyerezaako nti wayita mankyolo. Balaam takola ku mulimu mu gavumenti ate ng'agikoze mingi nga gulimu ya mankyolo. Kitegeeza alina commitment ku paperwork, alina commitment mu kusasula emisolo. Ontegedde? Those are the things ebikuweesa ki? Okuweesa omulimu mu gavumenti. Okola omulimu gwa gavumenti muganda bakusaba ka document nga kalina kuva mu URA naye nga ne bw'oba olyanguzi yakikula tolina bw'oyinza kafuna. Ontegedde bulungi nnyo. Ne bw'oba n'obuyinza obufaanana butya nga either waakiri oli alina obuyinza alina kuwa sente kyovala nti nze enguzi yonna egenda mu maaso mu Uganda mmanyi bulungi nti eri intended ebeerewo. Gavumenti esobola okunyweza bunyweza bwe nobeera nga tolina woyisa mukono bwoti kuliirawo nguzi. But of course bino bigenda maaso bimanyiddwa n'ababiryamu babimanyiddwa, so it is okay. But what I'm trying to say is that type of commitment ku bantu kakati commitment ye nejiramu loyalty. Ntera okugamba n'abantu nti loyalty is not permanent. Oba simanyi bwe bayinza kijjusiza muntu wa bulijjo. Loyalty gyoyogerako LO. Yes. Being royal. LO. Loyalty kubanga okubeera nti weewaddeyo eri ekintu ne weewaayo wenna. Nti nze weemandiroyo eri ono mbeera nja kuyiwawo omubiri mu buli kimu ekijja mbeera musajja we ngamba mufiirako. That is loyalty. Kati waliwo kye bayita royalty. Kyandibadde kyanga ky'amagezi buli muntu okubeera royal ku kintu ky'oba osazeewo okukola. Bw'obanga okoze okusalawo siganye oba kukyamu oba kutuufu. But ekikulu kya byonna kubeera royal eri ensonga eyo gy'oba osazeewo okukola. Balaam abadde royal. One, eri bakwano be. Omu ku bo ye Mwami Muhoozi, omulala ye Mwami Museveni, president, omulala General Muhoozi, n'ekirala ekibiina kya NRM. Akyogedde ng'emisana n'akyogera n'ekiro mu kamera ne off camera. Tulina abantu bangi. Oyogedde ku kya NRM. Zijukira Balaam. Olunaku lwe yeesiba ku people power eyo. N'agamba nti ye yagiwandiisa. Era yagiwandiisa ng'ekibiina ekirabirira abakadde. So people power yali ekutte. Era people power kanjukole bwete. Era people power wenjogerera people power kibiina kya gundi kyani kya Balaam ekirabirira abakadde be. Ekirabirira abakadde. So wansasagge. Naye ensasagge ogiraba bwagikola agikola with royalty. Ontegedde. Nkugambe bw'oba n'ofuuka royal oba dedicated oba committed ku kintu kyonna oteekeddwa okubeera ku ekyo without any doubt oba kikyamu oba kituufu gwe as long as kyosazeewo okukola ki okukola okuyimirirako togamba nti kino nze nkisazeewo ngenda kikola mu nkola efaanana bweti. So that is Balaam. Omuntu abadde tamumanyi yoyo Balaam Balugahale
yatandikira ndi mukutunda soda okuva lwe twalaba Balamu nze okuva lwe namulaba kale sijja kugamba lwe twamulaba lwe nalaba Balamu ndirinzeeko naye twaliko naye embalala eyo mugundi waliwo ekivulu kye twalimu waliwo ebintu bingi byemulabyeko ndabyeko wano alina bizinesi zaabwe za soda zaki za gundi ku National Theatre ebbanga lyonna lyemulabye then ate neighbor wange season ezimu neighbor wange waggulu season ezimu si neighbor wange full time naye omanyi mumusanga ng'akola dduyiro we ne bakyaliibe Balamu alina branding style onchegedde nti wabeera omanya nti Balamu waali oshegedde ebyo byonna tumala ne tubitegeera ne tugamba ono gaya abadde alina kyakola ki abadde alina kyagoba then omu ku mukwano gwange gwe nali nsinga okwagala yamulagulako era naye gundi ekyuli omusajja Ismail Access yamulagulako yakyogera nga of course ekyuli yali scientific very scientific man ng'akugamba ekigambo nga bwe kiri era nze sandize mu kamera by the way senga ekyuli teyafa there was no reason waliwo omuntu ayogera ebigambo ebituufu byalina okwogera machaz olumu yali agiramu but that was small. He would talk sense over 95% and he would say some nonsense for like 5 minutes, which most people pay attention to than the reality that he was mentioning. So nze senga ichuli teyava mu camera by elimination nali sisobola kujja mu camera because I was covered. I was clearly covered. Yali ayogera ebigambo byingi birina okwogerwa ku nsonga zonna ezazigenda muki mu maaso. So era nze bw'oba weetegereza bwe yafa bw'ati nenoonya kamera nengamba no, there's no way we cannot have kubanga there are so many fools at that time who would now be the people to look up to, yet they were simply silly people. We could not tolerate that kind of nonsense. Anyway, now kitegerekeka bulungi nti ono gaya abadde ajja yeteekateeka ng'ayitira mu line zize nkugambye ali dedicated ali gundi ali straight nti ayinza okuba ali straight ng'atunudde mu direction nkyamu, but we are talking about values, a value mu bantu of commitment. Bameka batali committed kuchegedde bameka ng'ekintu akirina kiche netali committed kucho chovola banti bamaliriza ba complaininga bu complainings. So Balamu balugahale kimugwanidde okubeera ki okufuuka minister. Nyinza obutafaayo nnyo ochegedde naye ali ku level abadde atuse ku level ekintu ekirala yasoma atuse ku level ebeera minister kubanga akoze eggwanga liddeyo mu eri style gye lyalimu nga President Museveni yakajja obanga tannajja. It was more of credit than mwana wani. It was more credit. Then ekiraba n'okwetega gwandaba, okwetega is real. Ekintu kye bayita okwetega, it is real. Si kyakusaaga, kyaddala. Okwetega kyaddala. Balamu baani bakwano be. Bw'otunula bwoti mu society olwaleero mbulira bakwano ba Balamu 5. Kugamba ekintu kye bayita kwetega, it is real. Chovola anagamba nti Chuli yalinga scientific. Very scientific, and I commend that guy kugamba. May his soul rest in peace. Yene yamuta namwe mutubulire yattali Chuli. As simple as that. Tubere n'emirembe. Mboba mwamukwata mu mulete. You know, something has to be done. Because kakati, in other words, mkugamba, nti, being that he was scientific, yasobola okugatta dots zino. Nagamba nti kino kiggwera wano. Ngera bwe tubadde tujja tubagambe ebintu ebibeerawo ne muwoza and all that. Naye nga wano musooka tuvuma. Naye nga twabalabula kuba kigenda maaso. Kati ebigenda maaso lwayo twabibagamba. Temubiraba. Kachegedde. So kati
gundi oyo musajja Balaam ali very dedicated, yeetega bulungi. Gwe baba weetegera mabaala bajja kufuula manager w'ebbaala, don't worry. Yes, baba weetegera nga gwe Eva amaanyi go gali mu bbaala, era manager ajja kukubira gambe onywedde nnyo wano. Lwaki tobeerako manager waffe? Nedda nkubuulira nze nina bakyali bange abafuuka ba manager kubanga amabaala ago baagagalanga nnyo nga gye banywera. Okitegedde? So mu bulamu okwetega is real. Gwandaba olwaleero okwetega it is real. Who are your friends? Ono taata we mukwano gwo taata we ye president. Ate nobeera lwoyo eri omwana. Lwaki yakutwale wa taata we n'agamba nti taata ono mumpisize wano. Owadde bangi abataayaaya noono wange muntere wano. Taata bawakikula kyatawulira mwana we. Okitegedde kyegeza kugamba. So okwetega is real. Yeeteze bulungi. Abitex bali mu kulwanyisa alien skin. Yes, Abitex yakozesanga gundi, yakozesanga Balaam. Mu gundi yemu eno, season yemu eno. I mean this gundi eno. Myaka gino tolowooza nti no yamukozesanga mu mwaka gwa mu mulembe gwa Obote nedda, mu guno omulembe ogwa Museveni. Naye bo tebali committed, tebali dedicated, tebakirinaamu mu ntiba gyabwe, tekiriimu yadde akatono bwe kati. Tebali trustworthy yadde akatono bwe kati. Mu myaka ebiri bakavuma Museveni emirundi nga 10, bakavuma Bobi Wine emirundi nga 8, bakavuma buli omu emirundi nga 10. Bo basanga emmere we balya. Tebafaayo, they don't care. Ontegedde? Naye kino kibeera ekyokuyiga eribo. Nti ensi bwetyo. If you are committed, dedicated, straight, you will never go wrong. Oyinza okubeera nga oli straight but in a wrong way, you will never go wrong. Kubanga ekyo kiva mu ndowooza. Gwe ndowooza tesobola kufaanana yange. Nyinza okubasikiriza mu Balaam byakola, naye abadde dedicated ku byo, ng'ali loyal ku byo, ng'ali trustworthy ku byo. So ekyo kyokka kimuweesa credit. Nze kunze ngamba he deserves it. He deserves it. Let him serve. Ate omulabye ne bwe bamaze okumulonda byayogera bya magezi, takudaala, ali serious in his way. Ekirala yagenda n'asoma, luli twali tubona abona ne manager wano, manager w'eri Salama, tubona ne manager tetumanyi bugye yasomera, tugenda kizula nga P4 diguli zindi ku mutwe, certificate zindi ku mutwe, mbona nazo njogera ku muntu wa P4. Olala munoonyereza nga tebuna tubuuza bibuuzo. Omuntu wa P4 mwogera kuki? Because ku byakola bituufu abikole, wa P4 byakola. Kati nze nali manyi njogera ku muntu wa level ndala. Ontegedde? Ngenda okutuuka wano njogera ku muntu wa P4. No. Sometimes bwe banamawulire mutuyambe. Abantu abamu musooke munoonyeze ne gye baasomera ne bwe baasoma. Tosobola kundeeta wano kwogera. Abantu bali eri bali mu kulaba bakozesa data waabwe. Babonaabona balina obudde butono. Agenda okudda muli mu kukola discussion, bagenda okubuuza yaani we kuba discussingako. Nti amusajja yegundi, nti yegundi atya, nti yasoma nno wa P4. Mutusonyiwe bannange, musonyire ddala, tetuliddayo kukikola. We are not going to do that again. Next time nga tetunayogera ku muntu sooka otegere yasomawa. Era yasoma paka ku level ki. Balaam gwe njogerako musajja muyivu. Balaam yasoma paka recently yagenda n'afuna gundi. N'afuna those are masters or something. No, those are doctorate, I guess. Oshigira. I started to be corrected, but he's really learned. He's not on his first degree, not even the second. Oshigide bulungi nnyo. So kati twogera ku bantu abafaanana ng'abo. Same applies to Bobi Wine bwalaba amaanyi ge balina. Gonna gavudde mu kubeera committed. Omulaba aguguna n'ekintu kikyamu naye atambula nakyo ate bugumu, akyogerera akitaddeko essira. Abo be basajja be twagala. Nze bye bimpagiza alien sikini. Ndi alien sikini ayinza okuba siye muyimbi asinga. Naye alina ensonga yatagiremeddeko, tatagala.
okyegedde zebe basajja benjagala nze njagala abasajja ab'ekikulu ekyo ba Museveni alemedde ku ntebe abo benjagala alemereko ate nga bwe tulwana tumuggyeko naye abo basajja benjagala. I'd rather be ruled by him than weird rats running up and down. No, twagala abo ayimirira n'agamba nti ebisiga tugyera bitwala ye mwavu ye wemputu ye mugumu kitegedde. Yes, kuba kati uliriza eggwanga lyavu nga bw'oliraba enkyegedde naye abasajja b'ebisiyaga bamugambe nti amajja tugaleesi naga nedda toleeta ebisiyaga byo okyegedde. And this is kati abo be baliida be twagala. Napoleon si be bali basinga okuba ab'amagezi naye baali committed ku bintu bye baali bakola. Kati kyenkugamba kiri kintu commitment. Bw'oba osazeewo nti ndi pasita beera pasita ojja kifunamu. Bw'oba osazeewo okuvuga boda gwe givuge kuva 12 ontegedde beera committed kuyo. Naye abantu bakola ebintu nga buli ssaawa abeera mu kugezesa ati then abala tebalina mpisa. Balaam alinamu ku mpisa excuse me, Balaam alinamu ku mpisa empisa neza ddala. Balaam tasobola kuyitako nga takubuuzizza bw'abanga akumanyi tasobola. Era bw'atyo bw'ayogera bw'atyo ng'omuntu omugonvu nnyo. But it's very calculative. So for me I think he deserves the position. Era nsaba parliament ya Uganda emukkirize ayitewo. Olaba bayisizzaawo abantu abalala. Parliament temugezaako okuteekamu feelings. Balaam deserves the position. Ekyo nkitadde. Thank you so much. Away from that, this will be our last topic of the day. Honorable Segona, omanyi waliwo ekika ky'ensimbi olumu ezoogerebwako bannansi ne bawaawaala amatu ne bafuna n'okutya and tobanenya cause embeera gye tulimu ffenna eyungula ezziga naddala mu byenfuna. Wiiki ewedde amawulire gatandika okutambulatambula anti honorable yali abbiddwako obukadde 8. Honorable Segona mu motoka amayanga gagamba nti yali abbiddwako obukadde 3 abanga bagamba 4 abalala 65 omuwendo oguli awo naye nga kyonna ekyali kyebbiddwa bwali bukadde. Later we get a very good confirmation from him nti yalina obukadde 120. Obukadde obwo 120 n'abako yateeka obukadde 2 n'atuuka ku washing bay ng'alina obukadde 118 mu motoka ye. Honorable Segona bwe yali ali ku ssimu abaana bwe yali awadde obuvunaanyizibwa okwoza emmotoka bwe baalaba ku ssente ne bagamba ate ffe tuwoleza mutwalo 2 ate buno obukadde 18 buli wano ko bowaayi bulabika bulemeddwa okutambula ffe katubuwe entambula ne babugwecwe. Omukulu agenda okuddamu tunule wabadde obukadde 18 nga watukula kubeera yali agireese ejjoozi agenda okwekubira omulanga awo. Ye lwaki abantu tebagamba nti ffe twali tumanyi dasiti bigundi bisasiro tubisula mu dasiti yeekubirawo omulanga misinde firing squad bonna buli bekikwatako okakana ng'obukadde 85 bo babuvubye ne bukomawo mu system agwa ne bukomawo ne bebuuza kati ziri endala ziriwa abali bazitutte obunyogoga ne bubaluma. Obukadde 18 Honorable Segona bwe yalina mu motoka bwaleeta ensasage y'amaanyi of which yewe yali ayogera yalaga nti this was not money. Temutya nnyo ate kuwaawaala matu. Ekirala nze sibbanga ku ssente wa musolo nga mwe mukola ki ekyakireke takyogera ekyakireke n'agamba kwolwo yali ava kutunda mbuzi ze oba ntezi yagamba nti yalina transactions yali agenda okukola wano nawe alisasula bano abasasula ku ki nga ssente zazigyewa. So embeera eyo yaleeta ensasagge. Nze ndowooza lwakuba nti kati bwe tuba twogera ku ssente tubeera ne feelings. Nze wano wendi sirinamu nkitegeera oyogera from point of nwana nnyo okulaba nti soogerera from an empty point of me.
one nzikiriziganya naye si sente nyingi naye ate sente nyingi naye tuddeyo omanyize gyanyo okubeera wali ku sayansi w'obulamu sayansi nga tonatandika submission yo omwaka guno gwennyini nga tugutandika waliwo omukulu okuva mu NRM yabbibwako 1 billion plus mu makage akawumbi plus sijjukira muwende essaawa zino naye nga sente ezabbibwa zaali zisukka akawumbi bino ebizibu biraba bigenda kuba bingi oli mutuufu ebyo mukyabiraba nze bwe nali nkula taata wange yaŋŋamba nti ku mulembe gw'abaamini ne Obote abo gwali muzibu nnyo ng'abantu bateeka sente mu nnyumba kubanga ndooza banking system yali oba etagala or something like that naye ng'abasajja bajja n'ekiyinja ne bakiwuuba bwe bati ne bakiwuube omulundi gumu 2 3 4 olugina lugwayo olwo oba watunze mmwanyi mwatunze kase ebintu ebyekikula bo bamanyanga bamanya jukira tata yajjanga ne parkinga ffe bwe twali tukula nalabanga tata ziri tata eza green nga zijja ne ziparkinga ne batikka emmwanyi ffe munnaye sente ddawundoza abasajja baali bagagga abo ffe emmwanyi twazikubirangako sama jjajjaffe yalina sitoo wange eva kuno n'eri nga tukubirako sama kwe twayigira sama nga zeepakinze bwe ziti ffe kwe twayigira sama nga bajja ne batwala gundi namba kyalenga kitata ne kigenda ne bamuwa sente ffe ne tudde ebbali ne tutunula butunuzi okyegedde I did not know how much money that was or and how much it meant. How much it meant, I did not. Kakati bwe ndaba olwaleero ng'omuntu tokyasobola na kufuna nsawo okuba n'ensawo y'emmwanyi olwaleero mu nnyumba eruwogera kugijjawo eyakase gwatamanyi kase zensigo z'emmwanyi coffee seeds sina coffee but coffee seeds nga kwe tukubira sama ntegedde olwaleero ani azirina. We don't have that type of production anymore. Oba abazirina ate you have to have a lot of money to invest in. And there is a lot of politics. There's a lot of politics around coffee today. I know kuita wana. Waliwo omuzungu gwe boogerako talabwangako. Ate abo abazungu baaliwo kuva dda era olumu manyi ogamba abantu nti mwe bino bye mukaabaka mukabisa kajanja. Nze jjajja wange yannyumiza ekintu ekyo n'aŋŋamba nali mubuuza kuba n'abawala bagenda ebweru. People go outside Uganda ne bagende simanyi Budabbi simanyi wa ne bakomawo nga bambi era bakyali embeere bayiseemu biki abamu bafunye ebizibu abalala bafiiridde and all that. Amma abagenda mugende. Sigambye anti siganye bagenda but ngombe abantu bagenda ebweru ne babonaabona nga babonaabona ne nange mbagala nnyo bagende waliwo bangi abatubeezezza nawo okitegeera. So I'm not complaining. I'm just simply saying why. Because labor export is one of those things that we are clinging on right now. Yes. Nze nina abantu bange abali ebweru akugamba Saamu nkuweerezaayo wano n'ogamba if naye ng'agenda zikuweereza waagwa nga nawe embeera ki. But we don't have tetusobola kugaana kwogera ku nsonga ezo. But nabadde namubuuza ddako ebiseera awo byafuukira ebyamaanyi ennyo simanyiire basi batwala ne babatunda kasasiro oyo mungi eyakiriko ne baŋŋamba ne mubuuza naŋŋamba nti buli mulembe gubeerako export ffe twalina emmwanyi waliwo omuzungu simanyi baali bamuyitaani yaŋŋamba n'erinnya nalyerabira nagaa naye twabonaabona n'emmwanyi okuzisala ngo zitwala e Kenya kubanga waabangawo embago waliwo embago trade embago nga bagitadde ku Amini amaze ogoba baki abayindi kati waliwo trade embago gye bali bamutadde envumbo okumunyigiriza ne bannayuganda akati naye nga bw'ofuna omukisa kati ebiseera ebyo ng'emmwanyi ziri ndooza zaabeeranga ba Vietnam oba wa nagaa naye emmwanyi
sizo waliwo omwaka gumu bajali myaka ng'ebiri emwanyi akawuka kagenda ne kaziri eyo gye baali bazijja kati nga wali walala wali mwanyi okuleka Uganda naye ng'ate trade embago weeri kati nga Katonda nakuyamba n'okukusa emwanyi n'ogituusa Kenya okomawo oli binojjo mbw abantu bafiira ku Lake Victoria okwo kwaliko omuzungu eyali ali responsible for the coffee at that moment ng'alina ennyonyi yabanga n'ennyonyi yalina akanyonyi buno bugundi bunamunkanga helicopter ng'akaleeta n'abanyigira munda ne mugwayo mu mazzi era ye ng'agibonga bw'ati n'agiyisa ku lake alabe ani atwala emmwanyi Kenya baali bazitwalira ku bwato buno bwa mukono babanga n'amaato gali naye ng'era nago gennyini gwe omanyi okubanga ogenda kusala ng'emaali kweri ne bw'obanga lyato lina yalingini so what so what ffe tuli basajja basese tumanyi biki twogeraku so what ng'ogenda kusala jjukira oba olitisse ligize liti libigudde namu liti maaso the distance is too much so you can be captured any time so that and that's the thing so nagamba nti naye people used to die ng'oli agavugamba nti abasi muzungu bamitaani mbuya munyise nero omulala n'agamba kati enkyanze kaŋŋende nabo batebanyiga naye ne bamunyiga so the idea is weebale nnyo oyogedde ekigambo ekituufu ekyo kyembadde ekijjako nti abantu bonna bakola bebakola lwannaku gye bakola ki gye bali mu bana bavubuka nga b'obalaba abagenda ebweru kyekyo eba yala zikkuba n'ogamba naye mukama lwaki siyitamu okyegeera and that's how it is so bana bavubuka balaba mwalabye njagala kuddayo ku mateeka amateeka gogera ki ku ssente Mwami Segona simuna amateeka omusajja oyo namateeka era yagatubuulira amateeka kyegogera gogera ki ku ssente ati ye yakunnyonnyola n'agamba ekisookera ddala kye yaklarifyinga yagamba nti si nti nno nalese ssente mu mmotoka n'entambula n'enkola ki ebyo tabitunnyonnyola tetwagala kumanya kati lwaki yali ku mmotoka yali akolamu ki ati yalimu nga bajoozi oyo kasasi naye tomumbuulira yali akolamu ki kiki ekyakimutuusizza mu mmotoka ate mwalimu ssente z'essimu kati lwaki baazitwala yali ku ssimu kakati ki ekyakimutuusizza mu mmotoka yandisoose n'abeera ku ssimu nalyokadde ebyo kasasiro tomumbuulira those are serious things mind you bano abantu abatulaba bategeera si basiru tetusobola kudda ku oyo kasasiro oba you on phone with who you on phone with who anyone can call yes but you have money here and serious money bano baana bato baleetedde omutwalo gumu kyokka ate otadde wano ki siwagira bubbi but what I'm trying to say is tulina omuhandolinga naye nga balina okubeera handle amateeka gogera ki ku ssente kankubulireko ku mateeka amatono ku ssente ssente ng'olina miliyoni emu mu Uganda okkirizibwa ogenda ku poliisi n'osaba ne security era bakubbako miliyoni y'essente totunyumiza amateeka gogera bulungi nnyo ku ezo ssente nnyingi emiliyoni y'essente mu Uganda anti kusaawa emu zigenda owera emu nedakikaana mu ttaano nga toyinawo anti ng'omusirikale omugamba addayo ku poliisi essaawa zino gavumenti uliriza amateeka miliyoni 5 anti amateeka doyita gonkumi amateeka gogaba mateeka uliriza amateeka gogaba maki mateeka amateeka gaba mateeka emiliyoni y'essente tokkirizibwa kutambula nayo mu nsawo mu Uganda anti uliriza kati gwomanyi gwe wano woli miliyoni 5 ezisobola kwetolooza ng'ozifunye mbotandiko nabeerako n'ebisatu that's what I'm trying to say kati kyenkugamba kiri bwe kiti amateeka gaba mateeka gayinza okuba ga kisiru naye gaba maki mateeka etteeka lya Uganda ku ssente gwandaba wuliriza gwandaba olwaleero oyo Segona yateekamu magezi malala security yali agisasudde possibly but security
of course yawaabira abantu nti kuba yalina bale ba suspects naye singa zaali zibulidde ddala yali era ajja kukaba mu bukaabi gwe abalina ne ssente mbeere serious nammwe tosobola kuba na million 100 mu motoka n'ogitwala ku washing be lwaki yasooka gyoza nga tanaziteekamu kubanga you are causing more problems. Omanyi bwe tuba tutunuulira ebintu tutulina tutunuulira sayidi zombi. You are causing problems. Bana babakubya amagulu n'abalabe batambula bonna bawenyera babakubya amagulu babamenye ontegedde gwe sente z'oli mu kwogerako sente ntono nnyo million 100 mu something to you sente ntono nnyo nti osobola n'oziteeka mu motoka n'odda ku ssimu. Nze we nnina akakadde sisobola kumala dakiika bbiri nga sinnatunulawo ontegedde kati gwe you are spoiling people's lives. Abaana bagenda basiba babakubya amagulu babamenye bo bakibabba anti kati tusooke sayidi emu otegedde nkugambe sitaani bamukema sitaani omulimu gw'omukulu gwakema ffe era sitaani bwakema kiryokke katonda akiraba era katonda asobola okukusonyiwa n'omuka katonda sitaani yankemye ontegedde nenkola ekintu kye nabadde sirina kukola kukola ontegedde ne buli lwokema sitaani katonda naye akuta nagamba te musajja gwe yabadde eri n'omukemayo otegedde sitaani yalina okukema ffe so si ffe kema sitaani tosobola kuba mena million 100 mu something nogenda okuwoza emmotoka fe abali conscious about security. I'm very conscious when it comes to security. Yeah, right. Personally. Nzone mama ntuka ku gate waayo sisobola kumala gatuuka. Nebe manko yentya. Sisobola kumala gatuuka. Nebe manko yentya sisobola kusobola because security wise I am conscious. Tosobola kuba na million 100 mu motoka. Nogenda ku level yo an MP, a lawyer, ku level yo, your level of education. Is it that sente zibafuukidde kintu kya bulijjo? Tosobola kuba na million 100 mu motoka ne bwoba mugagga otya. Nze nakula n'abagagga. I'm blessed. Okyegedde nakula n'abagagga nga bamanyi bagagga nejjaja wange njo namuziise recent. By the way yatulekera ne budget twamuzikidde ku budget ye million 10 zezamuziise sente ze teyanako yatawanyiza tewali ate nga babaddewo abasobola otawanyizibwa. The money was signed from his account. Bamuziise ku church? Twamuziise ku church kubanga church ye Mukono eyo diocese ye Mukono be bamu ku basajja abagikoledde ebirungi bingi. So twamuzise ku kanisa twamuzise ku kanisa yasaba ate ne bakimu grantinga so azikiddwa ku kanisa. Waliwo n'ebijja ebirala tulana bajjajja baffe abazaava mama baffe abazadde bajjajja baffe ate bazaavuga nabo bali awo Mukono era nabo twabalabyeko. Abantu era mwebale nnyo abatuwerekeddeko mwebale nnyo abatunakuwaliddeko yabadde jjajja waffe mulungi nnyo yatuyisa bulungi nnyo. Twakula tulya mu ngalo ze Shegeera twakulya tulya mu ngalo ze. Nze ne ku university nasomera dda ku gundi kuba yatandika bimamu kuba atandika Ndejje university yagamba yagenda bakaire kujja ku university yaffe maisha zinasasulaga school fees ze yasasula atalinga school fees naye I was happy to be that I was in a legacy. Naye mukama yasalawo and he was 86. I mean yawumudde tetucomplaininga we are okay. Yawumudde much as nga abantu tuwulira mu bubi but it is what it is. It is what it is. So it is what it is. So you need to value. So kikyengezako kugamba the people must be conscious. Tosobola kuba na million 100 mu nozireka mu motoka okyegedde bino byanyumyanyumya mboozi z'amalwa naawe because by being on phone clearly you are relaxed. Sisuubira nakusuubira nti ekyabadde kimuleese mu motoka kukuuma ssente so kati tawoza. He's a lawyer. Nandibadde sisuubira lawyer kubeera nga entrusted these people with. Thank you so much kati kyakireke akiveeko taddamu na kunyumya eyo mboozi okyegedde. You abandoned the car. The abandonment is not physical, it is scientific.
sagala muntu reasoninga bwatyo. He's a lawyer, he's level talina ku reasoninga bwatyo. When we talk about abandonment, osoka abandoninga abaana ng'obeera nabo mu nyumba. Abandonment si kigambo kya luzungu, kyagamba tamanyi luzungu Segona. Abandonment is scientific. It is a scientific thing. It is not. Kati era namutunulidde ne ngamba wanayokyeza. Lwakuba nti yayokyeza kufa abategeera. Kuba tategeera mangu ayinza yabadde relieved. Nze tasobola kuva ku huku yange. Because gwe, you cannot abandon money, 100 plus money, with the kids of... Yabadde abatrusting alina ID zaabwe. Bamuwadde risiiti nti bagenda kumwoleza emmotoka. Risiiti eruwa? Risiiti eruwa? Anti risiiti ejjomaliriza ku. Anti bwolekawo emmotoka. Because he abandoned the car. He was there physically. Oliriza, physicality does not... Nkugambye osobola okusula n'abaana bo mu nnyumba nga babandoninga. Kati ye sente yabadde n'okuzeerabira yazeerabidde. Kale bwe yabadde avaawo yazikebeddeko. Nti weziri. Yabadde yazaabandoninze. Sente balina nnyingi bazeerabira. Kale bwe yandibadde avaawo yandibikudde trunk. N'agamba ebyange byonna mwebiri. Because bwe mba nva ku washing be. Kyesooka okukola okucekinga mmotoka. Flash yange mweri, gundi mweri, charger yange mweri. Kati bwe yabadde avaawo ng'avaawo yagicekinze. Era abaana babuliddwa bubulwa lawyer ategeera. Babadde era baseke bazibbye bazinde bannebuuzaako. Allah akbar. Gw'omukugu. Sida kuba mukugu. Nkugukiraawo. Waliwo ebintu ebimu ng'obikugukiraawo. Ne bakuwa consultation fee. Allah ya million aga. Consultation fee ya million aga. So for me, my idea is simple. My idea is simple. I am not sorry for him. Yamanyi. Ontegedde. That was too little money for him to live in the car. Nze 2,300 tuzireka waawo muki mukanankani. Ye yalisewo million 10. Ochegedde. Tosobola kuva ku washing be kale. Ne wankubadde obadde ku ssimu. Gatokebedde mu motoka. Ontegedde. Ye lwaki tosooka kuwoza motoka? Nolyoka oteekamu ssente. Because kati oli mukukema sitaani. Anti adda ine emirimu gyagendako. Mpuliriza. Yabadde asooka ku washing be bebenga motoka yabadde eddugala nnyo to that level. Yabadde asooka ku washing be n'ayoza emmotoka. Baagala nnyo okulya ssente. Ku level eyo gy'aliko, lwaki olina dereva? Lwaki olina somebody handling that? Gwe wetwalira emmotoka ku washing be. Okyegedde. Babuzize emirimu. Waliwo abavubuka bangi abatalina byakola, asobola okukuuma ssente ye ng'amanyi nti omulimu gwange emmotoka eno. Asobola okukuuma ssente, asobola okumanya nti emmotoka erimu ssente, n'ategeera how conscious bw'ayinza okuba, asobola n'ojjoyereza ewaka. Okyegedde bulungi nnyo. Kwegamba muwe abaana emirimu. Mwe mulina ssente muzikukulidde, kyokka temuddawo ne mudda ku Museveni. Nze ndowooza ezo ssente zabadde mu makubo matuufu. Nze ndowooza bwe ntyo. If you can prove it, akiproving. Yabadde ava kutunda ki? Naki? Yaprovinze naki? Million 10. Ze yerabira n'okwerabira. He told us he had a lot of people to pay, a lot of stuff to purchase. Saagala gwe bikunyumya biboozi bye by'ababooda. Atenga honorable yabyogedde. Ontegedde. Honorable kati gaafuuka mannya. Sikyatrusinga bitiibwa by'abantu. No. Ate nze kati negendeza nnyo omuntu awezezza emyaka 5 genda waggulu. Nnyo. Babi nnyo. Kugaba omuvubuka ayinza obutakubba omuzeeyi n'akubba. Era kati nze bw'oba ng'olina emyaka 5 gwe andaba ng'olina emyaka 5 genda waggulu ng'olina kyogala kukolere sooka onsasule. Be basinze okunziba. Sinayo muntu yali anzibira myaka 4. 3, 2 sibalina. Naye abantu abasinze okunziba myaka 5 genda waggulu babi nnyo. Oba balina buli obubbi obwamini buli obukadde. Babi. Bano abaana b'omulembe guno myaka 3 takubba. Abba alekamu. Ne bali babi nnyo. Babba bubi. Kubanga akubba omuwa ekitiibwa. Akubba ogamba oyo omusajja tasobola. Akubba olina ekitiibwa. Alina ekitiibwa kye akisigaza nga akubbye. Ontegedde bulungi nnyo. Ate n'abaana n'agamba kano kasiimu.
Muvubuka onsiimye. Ayinza okugamba muvubuka onsiimye. Wansiimye. Check it. So for me, I don't want to go there. So what I'm trying to say is, there's a law about the money. Yeye nyini nga lawyer. Segona akimanyi nti ekyo yakoze ensobi. Biro byonna asobola binnyonnyola, simanyi I was in the car on the phone with who? Lwaki tewasoose kwoza mmotoka n'olyoka ogiteeka mu ssente? Ye bwe wati lwabadde ovaawo tewasoose kebera mu mmotoka. Okyekedde bulungi nnyo. So there's a problem already. Ekyokusatu, of course kati ffe tutunula ne tulaba ebintu ebimu. Oluusi oyinza okuba ne diversion. Ng'ayagala kujja ku mukulu munne pressure. Batunule ku ziri. Yazinnyonnyole. Kisoboka. Nze I don't take things nakugamba. I don't take things for granted. It can be a diversion. It can be a way of showing people nti asente tuzirina weziri. Don't pay much attention to the other issue. Fe tukyagiriko. Zaye bitano by'abasajja. Tukyabiriko. So that is the issue. Kati awo kisoboka nakyo okubeera issue. Because don't toloba. Amateeka omusajja munnamateeka amanya amateeka. Sente zina amateeka gaazo. Nkugambe miliyoni egi olina okuba n'omusirikale akuuma. Machi tukola ensobi lunaku tutambula nazo nga tetubalina. Mukyo baba bakwenkalajinga teeka sente mu banka. Kati ziri billions wayogedde. Banka kati babbi. I don't know if you are aware anti mu Equity Bank gye twali tukomplainingako recently. Bakutema abantu over 10 nga babbye sente. I think we are reminded because of fraudulent loans, as they termed them, amounting to 65 billion Uganda shillings. Obuwumbi nkaaga mu butaano mu banka ya Equity Bank. Abantu bana twali tukomplaininga olw'okwenyigira. Twali tukomplaininga about banks. Ne tubagamba. Twali tukomplaining about banks. Ne tubaga one of the banks azine ebizibu ye Equity Bank. Ontegedde. That will be a story for another day. Baba tutte. Kati ero kyawakana nti bye twali twogera byali bya bulimba. Baba kutte ku luno bakutte baabwe ba munda. It wasn't outside. Baabwe ba muki? Obuwumbi nkaaga mu. Babu gwatamanyi kawumbi akombika ba milioni 10. Milioni 10 ebirundi nkaaga mu 5. Bali basindikiddwa ku limanda ononye emitwalo 3. Lwa buwumbi nkaaga mu 5. Kibi. Obuwumbi nkaaga mu 5. Milioni 10 emirundi nkaaga mu 5. So kiki enkugeza kugamba nti security olw'emitwalo. Ojja tutabula abantu emitwalo. Ojja tutabula emitwe siwalire eri. So kikyengezako kulaga. So kikyengezako kugamba. Obukadde emitwalo. So kyengezako kugamba nti bye twogera wano abantu kabaleme bitwala for granted. Fe twabyogerako kati bya happeninze. So ono Mwami Segona ayinza okuba abadde agezaako kubaako kuzizika. Ontegedde ebyo byabadde ayagala kuzizika or something like that. Then tuwe kibanga kituufu abaana b'abendi babaveeko babeesonyiwe. Gwe wabakemye. Ekyokulimu abavubuka bwe baba kuleetedde emmotoka va mu kwerondalonda abasajja abamu babi. Ayinza okunnyukiramu. Ayinza okuba nedda si kunnyukiramu nga kati kye baba bakoze. Naye omwana awenyera. Okyegedde gomanye emiggo gye baba bakubye okutuuka kweyo level. Omwana awenyera. Asobola okunnyukiramu ye ayinza okuba azannya muzannyo gwe. Naye nga yayagala waawo bode etambulira ku ekyo. Ontegedde. So we cannot trust them. Boyoza mmotoka ngasala kuyoza mmotoka Jose diligentire tokwata ku bintu by'abagagga. Teweemakula okwemakula kibi kati mwalabye ekyabatuuseeko. But bwe tuddayo ono alina okubeera questioned well. Atubuli yabadde ava kutunda mbuzi, yabadde ava kutunda nte, yabadde ava sasulwa musaala. Kiki ekyo kyennyini sente yabadde azijjewa zijja zitya kubeera ku account gwe ziti okuvanga zirina mu mmotoka. Yakulaze risiiti. Ebyo byekibibbi ebyo. Muve mu parliament yaffe. Mufulume parliament mugende. Bw'oba oli mugagga nnyo. Let me tell you people. Stop this nonsense. Nze najja mu parliament nga nina kino nga nina kiri. Sebo. Tetusiriwaza.
kyoba okola va mu parliament, as simple as that. Temutubulira bye mwajja nabyo, kubanga ffe parliament tetujagalamu bagagga, tetujagalamu baavu, tujagalamu bateesa. Ontegedde? Temutuwa accountability nga mudependinga bye mwalina luli. Oba wabirina ffe twali tukwetagamu ekintu eki kuteeseza ggwanga. Totubuulira bye wajja nabyo mu parliament. Bwe mutuuka ali mu parliament mubeera ba parliamentarian. Temuli mu parliamentarian mwavu na mugagga. Parliamentarian is a parliamentarian. Ne baba talina yadde eki. In fact, we trust those who don't have anything than you. Kuba muli greedy. Mwe muli greedy. Teri muntu ali greedy nga muntu alina ssente. Ate they are more greedy. In fact, you rather have somebody who is humble. Ochegedde? So ebyo bye muwoza mwajja mulina biki mwajja mulina biki, bantu bangi balina ebintu bingi. Sudiru senga naye ateesa ali mu gundi. Senga bakirumira be bateesa. Senga bamulwana be bali mu parliament. So temutubuulira bye mwalina nga mujja mu parliament. Nze nakugamba buli wesanga mu mbeera ey'okunnyonnyola. There is something wrong. I might not know it, you might not know it. But buli wesanga omuntu alina okunnyonnyola, nze nasoma nnyo. Omanya waliwo ekikyamu. Lwaki olina okunnyonnyola nga bwe wasoma? Olina jja nagamba nze ni musajja mulokole. Waliwo obuzibu. Lwaki olina okuŋŋamba nti oli mulokole? Obulokole butujja kubulaba. Obugagga butujja kubulaba. Lwaki obunnyonnyola? Buli wesanga mu mbeera ey'okunnyonnyola. Nze najja wano mu parliament nga nvuga hama. Tolimba. Hama eyinza okuba teyali yiyo, nze sigivuga yange. Echegedde kikyengezaako okugamba nti stop explaining. Buli wesanga ng'oli MP oli ani ng'olina okunnyonnyola. Atugambe bugambe nti natunze eka y'emmwanyi zange nenfuna miliyoni bwezi kyaba ayogera. Lwaki annyonnyola? Ate nabadde ku ssimu, aye nabadde nazo sente nembeera nazo, be nabadde nazo nabaddeko bengendo sasula abantu bange nange nina abamanja. Totunnyonnyola. Tugambe nabadde ngenda mu banka nenjagala mpise kwali njoze emmotoka, nabadde nva kugira nga basajja natunda ente zange mukaaga nga abasajja bakampa sente zange miliyoni 10 mu kimeka 14. Ekyo kyenjagala kyokka. Tonnyonnyola. Sente zavuddewa ze watuuse ku level n'okwerabira ne weerabira. No problem. Buli lwesanga ng'olina okunnyonnyola. Lwaki annyonnyola? Bw'aba nga ayagala kusirika asirike busirisa akomaawo. Tatunnyonnyola nga bw'alina amabanja. Tonnyonnyola, ze tombuulira ti olina amabanja. Okyegedde bulungi nnyo. So there is a big problem. Ezo sente ziriko ebizibu biki bingi. Ze nga ziyinza okubaako ebintu ng'ebi. Kuyinza okubaako diversion. Kuliko okusiriwaza. Kuliko okukakanya pressure. Ontegedde? Oyo lawyer amanyi bulungi nnyo kikitegeeza okuba ne sente ze nnyingi nga teziriko security. Akimanyi kikitegeeza bayiro. Era tewali kyomunnyonnyola kipya. Era lwaki onnyonnyola? Lwaki otubuulira? Lwaki otubuulira? Kati ki ekyabadde kikutuusiza kale mu mmotoka? Kinnyonnyole nakyo. Lwaki obadde otudde mu mmotoka? Kuba kati lwaki ofaayo nnyo ku nze yagambye nti you abandoned the car. Yes, you abandoned it. Because osobola okubeera mu mmotoka naye nga togiriimu. Bo booza byabwe naawe oli ku bibyo oli ku ssimu zo. My last remarks. Buli muntu akola kyakola kikole n'obwegendereza. Okitegedde? Buli muntu akola kyakola kikole naki? N'obwegendereza. N'okutegeera n'okumanya. Ontegedde? Gwayoze emmotoka kiki ekikumbisa sente z'omusajja. Abasajja nkugambye bakambwemu. Ekyokubiri, tukoya abagagga mu parliament. Muve mu parliament yaffe. Bw'oba oli mugagga nnyo nga sebo wagenda n'okujja mu parliament ng'oli mugagga nnyo, va mu parliament yaffe. Ffe tetujagala mu bagagga, tetujagala mu baavu. Tujagala mu baparliamentarian abali ready okuteeseza eggwanga. Ontegedde bulungi nnyo? Awo we tuli. Tetukyagala muntu annyonnyola. Buli wesanga mu mbeera gwena ndaba kase wesanga mu mbeera ennyonnyola. Omanya waliwo ekikyamu. Lwaki onnyonnyola? Lwaki otubulira sente ze walina nga tonnayingira mu gundi mu parliament? Kitegeeza waliwo ekikyamu. Kale mwami Obote gwe mbadde naye mu bufu omu oba obulala anagenda maaso n'okuba nti ensonga azitematemamu nga bw'ogenze maaso n'okuba ng'oziwulira abasidi omusunsuzi erinnya agaliwo gwe mukutu kwe tuli. I like nga video eno mukwano gwange. Thank you so much.